amawulire agali mu nkuubo mbu proposal ya Chosen Becky si ntuufu nti babadde mu video shoot. Abasinga babeesingiddeko ka video kano ke nkuteeredde wano ne bagamba yabadde video shoot teyabadde proposal. Naye bannange Chosen Becky ky'oba otukoze, naye nga gwe ky'oba omanya ffe ttiimu Chosen Becky twasalawo oba video shoot tetwagala kumanya, tujja genda n'ekyo. Bw'abanga mukulu Ssekajja ye yazze mu kifo kya Dr. Amil nga bituufu nga si video shoot nga bwe bitandise okwogerwa, era tugenda kusigala n'ekyo. Kaakati ne wendabye mu comment section nga mulimu abagamba nga tuswadde mwaka guno, nga tuswadde n'ebigambo byaffe, y'ensonga ne Bayibuli etugamba toyanguyirizanga kumala gwogera. Kaakati awo full figure oba aba agenda kudda wa? Ng'aba agenda kuswala n'ebigambo bye, si full figure yekka. Waliwo ebigambo bingi nnyo ebiyitingana wogenda ku TikTok eyo bingi. Naye bannange omwana ono aba yatuzannya akantu, omwana ono aba ayina engeri gyategeseemu akantu. Anyway, ffe tugenda n'ekiriwo. Naye ng'ade boogera ebigambo, ndabanga abatuukiridde okuswala n'ebigambo byammwe. Waliwo ne video endala ng'ogyeko eno, waliwo video endala nga bali ku mbalaasi. Kati bakompeyalinga videos ezo bbiri, video eno n'eri endala. We bazikompeyalinga bagamba nti yabadde video shoot, yabadde video shoot. Naye nga simanyi biri mu nkuubo, si bigambo byange. Naye nga Chosen Becky gwe ky'oba omanya nti ffe tukwagala. Kyonna ky'otuleetera mu public kye tugenda okugenda nakyo. Kye tujja okugenda nakyo. Nze nina abantu ku TikTok benjagala oba ku media nga ne we bavaayo ne bamukuba amagi amavundu nasalawo kumwagala. Waliwo omuwala gwe bayita Phoebe. Oyo Phoebe namwagala bwagazi, oba bamwogeredde ki oba bamukoze ki. Waliwo Brisha Cash, oyo omwana nabaagala. Nina n'abalala bangi beesogeddeeko. Naye nze bwe nsalawo okwagala omuntu oba akoze ki oba bamwogeredde ki nsigalawo. Sinza ayagala omuntu nti nkwagalako mu bulungi ate enkya oba naabako kye bakwogeddeko ekibi ekitatta n'erinnya lyo nti ngenda kukyawa, nedda. Nsigalawo kuba nze mba nkwagala ng'omuntu. Naye nga byebyo ebigenda mu maaso, ebigenda mu maaso. Abala ne bagamba mu butuufu video shoot yawe erimu ne bukkiisa obwo. Naye tubirabyeko, video tuziraba bulijjo nga tebeeyagala naye nga bali mu kushootinga video era ne beekiisingira ddala. Ng'oyinza olowooza baagalana because mu video mulina okuggyayo ekyo ekiri mu luyimba. Bwe muba muleese oluyimba nga lwa love mulina oku actingira ddala ng'abali mu love. Naye bannange omwana ono yasitulwa ne maama. Nange Becky, anyway, nze mpulira nga kyalinamu okubuusabuusa. Naye kyonna kye kiri tujja genda n'ekyo. Oba proposal, oba video shoot, tujja kugenda n'ekyo. Naye nga ky'oba omanya we ba video shoot, ab'ebigambo mu butuufu baba baswadde ne baswala ne baswaluka. Awo ne bagamba era kakati bigenda ku poliisi. Naye bannange mmwe weeba video shoot mufudde. Bayibuli nawe tugambye nti temwanguyiriza kwogera. Byebyo nno ebigenda mu nkuubo. Naye nga abalabi bange abalungi wonna w'osinzira okuba nti olaba vidiyo za Maggie okola kyamaanyi nnyo. Ate gwe alayikinga n'okomentinga mu butuufu onkolera ddala bulungi kubanga osapootinga channel okuba nti ekula ate era n'oba nga osapootinga ne vidiyo okuba nti etambula. Mwe ttiimu Chosen Becky njagala tugendekawo mu comment section katono olowooza ki? Kituufu video shoot okusinziira ku vidiyo eno oba naye
kyonna kyekiri tujja kugenda n'ekyo. Musibe bulungi yonna gye musinzire okuba nti mulaba vidiyo zange mweraba.